nnyingi zibadde zigezaako okuba ate nga zitambula nga bibuuza naye Kamili amalako atya nga omukyala ali mu America ate ye nga ali mu Uganda oba gye bayita long distance relationship eyo bweto. Ensonga zonna nga bwe ziri kati nno waliwo akatambi kano kayinza okuba kayitako oba kayiseeko ebbanga naye kasobodde okuba ate kajjayo obukakafu obadde businga okuba ate nga bwekweka mu mbeera z'omukyala Daniella ne Dr. Jose Chameleon. Daniella gwe kutegeezaako ye mukyala gwe bayita Daniella Atim. Omukyala ono alimu omusaayi gw'eyitale ne gw'omwakyoli era nga gy'azaalibwa azaalibwa mwakyoli kati ng'alina omusaayi omutabike. Okitegedde omukyalo ono Daniella kigambibwa nti Kamili basobola okuba ate nga bagwa mu mukwano mwaka gwali gwa 2003 era nga Daniella mu mboozi bwe yali anyumya agamba nti okumanya Kamili ono waliwo omukwano gwe yamuleetanga ku Alligators yali awo ku Garden City webaka yasobola okuba ate nga agwa mu mukwano ne Kamili naye teyasooka kuba ate nga amwagala agamba nti omuyimbi asiba dreads agamba n'amalako era yasobola okuba ate nga agezaako ne batambuza obulamu mpola mpola ne bisobola okuba ate nga byavaamu nga bitambula bulungi nnyo. Era Kamili Daniella nasobola okuba ate nga agamba omusajja gwe yali agamba nti Chameleon tayinza kuba ate nga amalako na family wabula yasobola okuba ate nga amwewuunyisa nti family yasobola okuba ate nga ekintu kye bayita erinnya Chameleon lyawukanira ddala n'erya Joseph nti wabeera ewaka abeera Joseph kuba nti yali musajja mulungi nga keyalinga laavu byonna nga birungi nnyo wadde ng'okusoomozebwa kwaliwo. Daniella agamba nti omukwano gwali gw'amaanyi nnyo. Ezo nno ze zimu ku mboozi zatera okuba ate nga anyumya ng'ayogera ku bulamu bwa Chameleon. Kati Daniella ono yakulira eyo side z'ebbiina abajjukira waliwo yakulanga abeera foster father we yasobola okuba ate nga amukuza bamutanga father John Sakabrina erinnya liri bwe lityo. Omukulu ono yafa mwezi gwa 10/2016 era yali ku church ya St James Catholic Church ebbiina eyo gye yabeeranga era omufaadha ono yasobola okuba ate nga akuza Daniella era yakulira mu kigo mu mbeera eyo yonna olw'ensonga nti Daniella abazadde be baali tebasobola okuba tebamuwa mukisa kuba ate nga balabako mu nteekateeka eyo. Kati Daniella nga asobodde okuba ate nga asoma nasobola okuba ate nga bakwatagana bulungi nnyo era ne ku mbaga yabwe gye basobola okuba ate nga bakola father John yasobola okuba ate nga abagatta embeera netambula bulungi nnyo. Ne Kamili we yagwira abajjukira Kamili 28 yali 28 ndoza 28 awo Chameleon we yagwira e Tanzania amagulu ne gamenyeka ono father yasobola okuba ate nga amuweereza ennyonyi yasobola okuba ate nga emujjayo. Okitegeera nti Kamili baali bamwagala nnyo. Kati Daniella ono muzalidde abaana kubaddeko Abba Marcus Mayanja waliwo gwe bayita Alpha Joseph Mayanja waliwo gwe bayita Alba Mayanja waliwo gwe bayita Ama Christine Mayanja neza Aman Mayanja be baana bataano bamuyinamu Kamili. Kati ensonga ezo nga bwe ziri akadde kana ate zakyuse mu lutambi lwakyuse nga Daniella yavuddeyo nga babuulira nti ate ebintu byakyukamu. Abajjukira emboozi ya Daniella era mwaka gwa 2018 yasobola okuba ate nga afiringa case okuba nga ateekayo divorce ng'agamba nti ayagala okuba ate nga ayawukana n'omukulu Chameleon olw'ensonga nti ebidda alinywa paka ku makya musajja mukambwe bitagambika akuba emiggo okufaako obufi. Ensonga ezo ne zitambula bwe zityo 2018 kati basobola okuba tebabituulamu ng'aba family basobola okuba tebabyogera nakkaanyaamu mwaka ndowooza nga gumu n'emyezi 2019 Daniella n'agirinya paka mu America paka akadde kano gyali era gyawangalira ne family ye. Kati omukyalo ono yayogedde ebigambo bino ng'agezaako okubategeeza abadde bamubuuza nti Daniella okyaliyo ofumba abategeezezza abaagala okugwa mu masiga ga Chameleon abaagala okumufumbira tabalinaako buzibu kubanga ye ekyamulemesa ensonga yiino. I left because at a certain point Jose was drinking too much. If you want the truth, he was drinking too much and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m. and another time he came back at 11 a.m. and another time he came back at midday and he was dead drunk. So I tried to sit him down and asked him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home.
You choose between your alcohol or me and the kids. Kitegedde yamugamba ekintu kimu nti salawo ekintu kimu ku mwenge n'amakaago kikyosinga okwagala. Kamiri n'alemera ku mwenge. Emboozi ebadde bwetyo Daniella ng'ayogera ngagezaako okuba ate ng'ategeeza. Daniella abadde mu lufuutifuuti naye ng'ategeezezza nti Chameleon yali anywa nnyo ng'ewaka akomawo ssaawa 3 oluusi ssaawa 4 ez'okumakya luusi ssaawa 6 ez'omutuntu nga tasobola na kwefaako. Namubuuza ekimunywesa naye nga tanziramu. Namulaga obutabi bumativu bwange era ne musaba akyuse naddala nga tulina abaana abakuze mu nnyumba. Saayagala abeere kyakulabirako kikyamu eri abaana baffe. Naye ekyembi munnange yagaana okuba ate ng'akyuka. Olunaku lumu namuwa obukwakkuliza alondeko wakati w'abaana baffe n'omwenge. Ekyennaku yasobola okuba ate ng'alondako mwenge nanga awo kwe kuba ate nga nasalawo okuba ate ng'ayolekera eyo gyali akadde kano mu Amerika. Tozadde bakyebuuza ku nsonga za Kamiri ne Daniella ndowooza zeezo. Ne ku mboozi Kamiri zaadde atera okwogerako ku mboozi ku bulamu bwe na Daniella. Abadde alaga nti buli waayogera nti love ebyetaaga kusonyiwa ebibeerawo naye Kamiri abadde agezaako kulaba oba Daniella ayinza okudda. So tubamu n'ebintu nga bwe kyolabanga ekikusanyusa ate tekimusanyusa. Sonyiwagana teri maka gatudde entende tebakulimba nga katudde entende bati mpoze nga bamalayika bebewasizza naye kusonyiwagana n'omanya nti awo mukwano gwange asobezza ne tweyongerayo. Gola n'ogola otasobola kugola ekyo n'okyesonyiwa n'omanya nti bwatyo bwali. Taata wange yangambako edda twafunamu obutakkaanya ne Daniella. Taata wange n'angamba ne Joseph mukyala alina emyaka emeka ne mugamba alina emyaka 24. Ng'olina emeka ne mugamba n'emyaka gyange 3. N'angamba kaakati gw'osubira nti mukyala we olina kyogenda omuyigiriza ku myaka 24 kibadde. So ekyo n'ekyandastandiga ebyali bintengula eyo n'entandika byeso. Kitegedde zezibu ku mboozi Kamiri zazze ng'atera okwogera ku laavu era yayogerako ng'abuulirira abayingira laavu. Kamiri ebintu bya laavu abadde asinga abitegeera naye Daniella agamba nti ekintu kye bayita ebidde yamuwasa. Nsuubira okweronda olina okutunulya background ya mukyala gy'omujja. How? Nti nja ku example very straight bw'osanga omuntu yakulira mu polygamous family. For example nganze singa nakulira mu family nga bamaama baali bangi omuntu ngoyo abamanyi nti kiri okay. Yes. Kati oba onoonya musajja ng'osogumira abakyala abangi then awo polygamous family bw'ogisanga londayo. Naye oba onoonya omusajja agenda kwagala nga ggwe ground we abasajja tubeera nnyo ekifaananyi ky'abazadde baffe abasajja. So kakati bw'oba wakuzibwa nga wakulya ku maama omunga bwe gambye nga tutandikira ddala ekyoyise bannungi ekisinga mpoze kubeera very important ng'okyuzinga omusajja munoonyenga nnyo abantu abatya Katonda. Yes, omuntu yenna atya Katonda bamuwombe omuntu. Kitegedde Kamiri ng'atera okwogerako ku bintu bya laavu agamba nti lunaku lumu yali agenze mu kivulu omukyala ne yeekyanga olw'okuba nti baali tebamumanyi waabwe. Wulira kunyumiza Daniella bwetuzifinkana Daniella jukaga nti half Italian half kati ewaabwe eri bayitayo patongo atayinga ngeze tuba tuli Arua nankubira essimu nangamba Joseph nga tumaze n'emyaka egyo sigenda nga kujja bakola ki. Yes, nga tuna ne Abba ne Alpha nankubira essimu nanga taata Abba ebisumiro byombirekese wajjajja wali omba agizaako buno message obulaga nti simu ezzeeko nekalaba bwenti nemukubira nemugamba mama Abba kiki ennyo nanganze taata Abba ebintu yo mbikooye nzizeeyo waffe mu kyalo nemubuuze mwamwe mu kyalo wanti patongo nemugamba tukoze tutya if you want you come if you don't want I don't care. Nona esheggwa twava Arua ne tujja tuyita mu Moyo omwo tukkiridde Ajumani mpaka mu kyalo kyali olwatuuka ewaabwe ntunguze ku sukaali nguze sabbuuni byakoze bitya ng'omuko akyadde bwetuukayo mu tumanya bakyoli bazimba busiisira mukasiisira omwana wa munazi zeno kabanfu byakoze bitya embeera bwetyo nemugamba kati musango ki gwe nazzizza nangamba do you remember 3 years ago when I told you to come to my village and see where I come from and you refused? Haven't you come? Haven't you come? Twadde fedda yali agala kutagawa muno oba yakusiima kyekulu. Kitegedde ye Dr. Jose Chameleon na bino yabyogera ku mukwano gwe nga gukyaliwo ne Daniella naye oba oliawo tebyasoboka naye agamba nti abali mulaavu abaagaliza bino Kamiri. Ekyo kikulya nze kandi musajja ate mbalaba nebitubeere abantu mulabanga abantu abasajja abayaaye batatekatulirayo bayino gwe nomuyita baboosi bali baboosi abantu abasajja bebayita abayaaye kankube nze tola nti ndi musajja wa mampa ati nsambira ggulu gajjanira kanku example ali USA abaana gye basoma nengenda nze omanyi
namukwano gwange kale ali USA anywa bubbiya yajja n'agula bubbiya najja nkyalirako n'anywa bubbiya n'awumuza bu empute n'abwerabirawo bwerabirawo agenze mama aba n'angamba taata aba please gwali sibokono wanywerawo n'omwenge zijjawo amacupa ago nemugamba ti nze nagunyudde n'angamba please remove those bottles era nakaka namukoze yes ate omuntu w'omwagala mwagalangana n'omuntu ne respect yezimba definitely kubanga lwakyo